Weebale kwekumira Kadama TV nga wiiki eno yonna tutambudde n'omulamwa ogwa bantu abagenda okukomawo. Ffe Bakadaama, Ssekadaama, Bankuba Kyeyo abali ready okubeera nga tukomawo mu nsi yaffe ye Uganda. Nga tetunnaba kubeera nga tukomawo, gavumenti nayo erina ate byetwetaagisa okubeera nga tukola. Era njagala owulirize bulungi ebintu biri 17 byonna ngenda bikusomera gavumenti yo byeyagala okuva mu ffe bye tulina okubeera nga tukola. Nga bwe mumanyi amawulire ge tulina kaakati nti gavumenti yagamba nti baggulawo ebisaawe oba baggulawo ekisaawe ky'entebe kiggulwawo nga 26. Ge amawulire agaliwo. Bwe ganaaba gakyuseemu nga bakyusizza nti ate 26 kuba 26 z'ennaku 3 okuva kati, tujja kubeera nga era tukomawo nga tubannyonnyola oba nga tubabuulira enkyukakyuka eneeba ekoleddwa. Naye nga points zino ze ngenda obbawa 17 mulimu ebintu gavumenti byetaasoose kutunuulira. Nga ffe Bassekadaama, Bakadaama ne Bankuba Kyeyo byetaasoose kutunuulira kubaganyaako birowoozo. Mu ndowooza yange ndaba nga waliwo ebintu ebyabadde nga tebabirowoozezzaako nnyo. Nja bikusomera naawe tukubaganye ebirowoozo fembi. Kantandika okusomera ebintu gavumenti bye yeetaaga mu ffe abakomawo e Uganda. Ekisooka, olina okubeera ng'oli mutuuze w'e Uganda. Ekyokubiri, olina okubeera ng'oregisterinze ne Embassy ya Uganda mu nsi mw'oli. Ekyokusatu, olina okubeera ne Ugandan passport. Bw'oba togiyina, obeere at least ne national ID. Ekyokuna, olina okubabuulira ensonga lwaki obadde mu nsi eyo, lwaki obadde stranded mu nsi eyo. Ekyokutaano, olina okuba wa next of kin, omuntu atuukirwako, omuntu akwatako ennyo, next of kin. Ekyomukaaga, olina okubeera n'obujulizi ku kiki ky'obadde okola mu nsi eyo gye bagenda okukuggya. Ekyomusanvu, olina okubeera n'ebbaluwa ekulaga nti oli mulamu, toyina bulwadde bwa COVID-19. Ekyomunaana, olina okusayininga oba okulaga nti ready okubeera mu quarantine ennaku 14. Ekyomwenda, olina okulaga wa gy'ogenda okubeera. Jjukira gavumenti yavaayo n'egamba nti waliwo quarantine centers eziri public zeyina okubeera nga bw'ova ebweru olina okugendamu, zaali hotels n'amasomero mu classrooms. So olina okulaga wa w'ogenda. Ogenda mu hotel, ogenda mu masomero mu classroom. Namba 10, olina okwegulira air ticket olina okwegulira air ticket. Namba 11, olina okuwa ebbaluwa ekulaga nti oli mulamu, airline gy'ogenda okukozesa ng'okomawo e Uganda naye olina okusubmitinga in eyo certificate ekulaga nti oli mulamu, toyina bulwadde. Namba 12, olina okubeera ne mask ezitasukka wansi wa 2. Olina okubeera ne mask buno obukookolo bwe tuteeka ku mumwa ne ku nnyindo, olina okubeera n'ekitono nnyo n'obumasiki obwo 2. Namba 13, olina okwesasulira buli kintu. Kati awo tubadde nga omuntu okyali mu nsi eyo gy'oli. Kati ngenda kubuulira points zeeyagala ate nga otuuse mu Uganda mwennyini. Bw'oba otuuse mu Uganda, namba 14, olina okumaintaininga social distance, okuviira ddala ku kisaawe nga mwakatuuka, olina okubeerawo social distance, amabanga, mulina okwewa amabanga nga mutuuse mu Uganda. Simanyi oba ne mu nnyonyi mwe babaleetera bagenda kubeera nga mugeewadde.
kyo sikimanyi. 15 tewali banganda zo mikwano gyo abayina okujja ku kisaawe okunona. Namba 16 kasita otuuka ku kisaawe passport yo oyina ogirekera ba immigration officers. Ojja gireka then bajja gikuddiza mu nnaku 14 nga omaze okufuna certificate ekulaga nti oli mulamu. Passport yo erina okuddizibwa mu nnaku 14 nga bamaze okulaga nti oli mulamu. Kitegeeza nti omuntu ojja kuddayo ku internal affairs babeere nga bakuddiza passport yo. Ekisembayo oyina okumanya nti ogenda kulondoolwa ennaku endala 14 ng'ovudde mu quarantine. Balina okuddamu ne bakulondoola wajja obadde ogenze ddala obulwadde bwakugwamu ennaku 14 zino nga ziweddeko naye era balina okuddamu okulondoola ennaku 14. So byebyo ebintu gavumenti byetwetaaza okubeera nga ffe abakomawo e Uganda tulina okubeera nga ebintu bino tubifirifiringa. Kati mbadde nsaba tutoose ku bintu bino nga mbiraba nga tubiteesa mu ngeri y'embeera eriwo gye ngamba nti gavumenti erabika teyatunuulidde. Bwe tutandika n'ekisooka okubeera omutuuze w'e Uganda, ekyo si kizibu era omuntu okukomawo mu nsi yo obeera mutuuze waayo. Ekyokubiri namba 2 bagambye nti omuntu olina okuregistaringa n'embasi. Registration eno eya embassy bannaye registration eno tebadde nnambulukufu, njagala tukkirize. Mbadde nsaba ambassador Kibedi otuweeyo obudde okoleyo video obujje wano Kadama TV tukuteekako live obeere nga abantu obashuwalinga nti kino ddala ekintu ekigenda mu maaso kituufu. Kuba confusion nyingi nnyo eriwo mu baana abakomawo nti ku social media kuyitako ebintu bingi nnyo, ono n'agamba kino, ono n'agamba kiri, ono n'agamba kiri, ogenda okulanga abantu bali confused. Naye nga gwe ambassador bw'onoovaayo n'okola official statement n'ogamba nti bannaye okuregistaringa mulina okukola booti ne booti ne booti ne booti ne booti ne booti, ekintu ekyo kijja kubeera nga kirina weight y'amaanyi, kijja kubeera nga kizitowa nnyo. Naye tetunnakulabako, katusuubire nti no mu bbanga eritali lyawala ojja kujja ku Kadama TV abantu obeere nga obannyonnyola ku nsonga eno. Ekyokusatu bagambye olina okubeera ne passport ye Uganda oba nnangamuntu national ID. Ekintu kino njagala gavumenti mukimanyi nti passport kasita Kadama atuuka mu nsi gy'agenda okukolera bagikwasa boosi we n'abeera nga yagiina. Kati oyinza okwesanga nga waliyo bakadaama abatalabanga na ku passport yaabwe ne passport number nga tebazimanyi. Kati bw'anaaba agamba nti no mugamba nti olina okubeera ng'olina ne Ugandan passport eno, kiyinza okubeera ekizibu ng'awo ntunulira bakadaama ababadde badduse mu nnyumba gye babadde bakola olw'okubeera nga batulugunyizibwa n'agamba sika passport kanziruke binajja. So wano wembadde nsabira gavumenti nti tuyinza okugonzaamu tutya. Tuyinza okugonzaamu ne tugamba nti bw'oba wadduka mu maka oba mu nnyumba gye wali okola, tusobola okubeera nga tufuna omuntu eno e Uganda eyali next of kin. Kuba jjukira bwe tubeera tujjuzaamu foomu zino nga tujja eno ebweru, tubeerako ne ba next of kin. Ba next of kin bano balina passports. Kati njagala tusaba mutugondezeemu awo nti omuntu yenna bw'obeera nga passport yo yakubulako, passport yo wadduka mu nnyumba gye wali okola, passport yo tokyagiyina, tugondezaamu obeere nga bwe wabeerawo omuntu akweyimirira. Kuba ne mu kkooti mukimanyi nti omuntu asobola okubeera mu kkooti, abaana ababeera nga abadde mu kkomera naye ne wabeerawo abantu abamweyimirira. So mbadde nsaba gavumenti ebeere nga egamba nti tubeere nga tulina wano abantu e Uganda abeeyimirira abaana abatalina passports, kuba abaana bangi nnyo abatalina passports naye ng'ate baagala okudda e Uganda. Ensonga ey'okuna gye bagoddeko oyogera ensonga lwaki oli stranded mu nsi eyo, ekyo nakyo sikiyiwa nti no kizibu nnyo omuntu osobola okunnyonnyola. Next of kin mu Uganda enamba ebadde namba 5
Yes, omuwandiike kino naye si kizibu, yono gwe mbadde ngamba nti tusobola okukozesa omuntu ng'oyo ne tubeera nga yeeyimirira omwana ono atalina ki passport. Obujulizi ky'obadde okola mu nsi eyo n'ekyo nakyo sikiwa nti kizibu nnyo. Sobola okuteekawo obadde okola mbadde nsoma, mbadde ndi mulwadde, mbadde ndi kadaama nkola wano bwenti ne bwenti. Then ekya nnamba 7 kye mwogeddeko, ebbaluwa ekulaga nti oli mulamu, tolina bulwadde bwa COVID. Kati ebbaluwa eno simanyi mitendera gye tugenda kuyitamu gifuna. Kisookera ddala bakadaama abasinga, bassekadaama abasinga tuli balamu. Era mu bifo bye mugenda batera obbateekamu obuntu obwo measuring temperature, ate era n'okubeera mu nnyumba y'Omuwarabu ng'okolayo, bakadaama bonna balamu, mpozzi ng'obulwadde banaabufuna wano ku nnyonyi. Naye bwe kibeera nti bonna ate bagenda kubeera abali ku nnyonyi bagenda kubeera n'ebbaluwa ezo ezibalaga nti balamu, ne mutuuka e Uganda nga n'ennyonyi yennyini mwagifuuyidde nti namu, then weewuunye awo obulwadde ate bwe bunaava ekibiira kyetaagisa omuntu ogenda mu karantiini ddala nga mukakasizza nti ye mulamu, abali ku nnyonyi balamu, n'atuuka e Uganda nga mukimanyi nti bonna balamu. Ekyo nakyo tujja kidisikasingako. Namba 7 gye tubadde twogerako nti olina okulaga ebbaluwa ekulaga nti oli mulamu. Kyemanyi naye eyinza okubeera ennyangu kasita omuntu ayogera ne boosi we, lwakuba mujjukire nti ne babboosi nabo bagenda kubeera nga nabo tebakkiriza, tebali willing nnyo okutwala muntu mu ddwaliro, okugulira eya tiketi, kola bino, kiyinza okubeera nga si kyangu nnyo. Enamba ey'omunaana, olina okulaga gy'ogenda okubeera mu nnaku zino eza quarantine. Hotel, ogenda kubeera mu hotels oba ogenda kubeera mu masomero, classroom. Ekintu ekyo tekyalibadde kizibu na kulaga wa gye ngenda kubeera, naye ekizibu ekiriwo nti bwe mba nvudde ku kyeyo, ssente siziina ezigenda okumbeezaawo mu quarantine. So mbadde nsaba gavumenti emanye nti bakadaama bonna abajja, naffe bassekadaama bagenda okomawo Uganda, ssente za quarantine zino tetuziina. Tukyogedde ebbanga n'ebbanga, ssente za quarantine zino tetuziina. Omuntu ayinza okubayo n'agamba yaziina, well and good, gwe soogerera gwe oba oziina, ekyo kirungi nnyo nti oziina, si kibi. Naye njogerera kadaama gwe mmanyi nti abonaabona. Eno kyano twagiggulawo kubeera nga tuwa information ku muntu abonaabona, ku muntu w'owansi, tujaga kadaama w'owansi. Waliwo oli ayinza okugamba muguleewo, nina tiketi, nina okusasula bintu ebyo. Yes, oyinza okuba n'amawa gali ago, naye ate ne bw'obeera ng'olina ssente, siga nti ssente omala gazoonoona, kuba tulabye ensi nnyingi nnyo eziziza abantu baabwe nga tolina wadde n'ekikumi ky'osasudde. So ekyokubeera ne ssente zo si kibi, naye ate kati twogerera abantu abali mu mbeera embi, kuba tufuna message, ffe tumanyi message ze tufuna abantu abakaaba, ng'abantu bakaabira ddala. Mwogedde ku kya nnamba 9, olina okukkiriza okubeera mu quarantine nnaku 14. Nkiwa n'ekyo si kizibu. Ekizibu kyaffe kyokka kubeera nga tusasula ssente zino eza buli lunaku. Hotels waliwo ez'eddawula 5, 10, 15, 200, kati nga ngenda basomera hotels ze bagambyemu awo. Bw'oziraba awo olabira ddala nga bantu ba bbeeyi, si hotels si za bbeeyi za wansi. Kambasomeremuko na ntono nga sinaba na kumalayo. Hotels ze bamenye omuntu gy'ogenda okubeera, mulimu Speak Apartments, Speak Resort Munyonyo, Kabila Country Club Resort, Protea Hotel Entebbe, Hilton Gardens Inn, Macnon Shoots, Sanga Courts, Lake Victoria Hotel, Womi Crib Apartment, Mowi Crib Apartment, Imperial Botanical, Golden Tulip Hotel, St. Stephen Suites, 17 Apartments Hotel, Eureka Place in Tinda, Arch Apartments, Grand Global Hotel, Evelyn Apartments, Central Hotel, Nyumbani Hotel, Migingo Shoots, Douglas Villas and Hostel, K Hostel, JN
JN Hostel, Durban Motel, Mowi Cribs eyo bagizeemu omulundi gwa kubiri. Kyemanye ina VIP netali VIP kuba bakulaga hotels eziri zosobola okubeera ng'ofuniramu ez'ebbeeyi n'ezitali za bbeeyi. Then Frontier Hotel, Santa Maria Hotel, Hawaii Restaurant, Sky Hotel, Seven Season Hotel, Rizzi Arch, Speak Resort, Comfort Hotel, Mulago Paramedical, Fisheries Institute ne Lands and Survey Hotel. So zezo hotels ezimu abantu zezo hotels in fact omuntu zoyina okubeera ng'obeeramu. Tewali hotel ndala gy'oyina kubeeramu wadde eri cheaper than these hotels n'ezo eziri gazetted ze baagala okubeera nti omuntu zoyina okubeeramu. Tukyeyongerayo mu maaso n'okubeera nga tutunuulira embeera eno y'okubeera nga tukomawo. Eky'ekkumi kye baayogeddeko nti omuntu olina okwesasulira ya tiketi. Bangi abavuddeyo ne bagamba ya tiketi tujja kutunda ebintu byaffe. Well and good. Omuntu yenna ayagala okubeera nga yeegulira tiketi ojja kwegulira tiketi. Nze soogerera mmwe. Njogerera omuntu atalina ssente za tiketi. Nkimanyi abaana bangi nnyo abatalina ssente za tiketi. Era omuntu yenna avaayo n'agamba ffe tujja kwesasulira tekirina buzibu. Eddoboozi lyange liriwo kwogerera kadaamu ono wa wansi, ssekadaamu wa wansi atalina ssente za tiketi gwe bamaze ebbanga n'ebbanga emyezi 5, 6, 7 nga tebasasula. Ono kadaamu talina wagenda kujja ssente za tiketi, ssekadaamu talina wagenda kujja ssente za tiketi. So bwe tuba twogera waliwo ebintu bye tuba twogeramu nga tetulina bireeta mu kusaaga. Ne twogera ku kintu nga kino oli n'agamba waffe twagala kumanya tusobola okwesasulira biki. Bw'oba osobola okwesasulira beerayo. Era linda time eyo nga airport bagigudde nga 26 sasula ssente zo de Uganda. Twogerera kadaamu atalina ssente okusasula tiketi eno nze gwe njogerera. Ssekadaama atalina ssente kusasula tiketi eno. Bassekadaama bangi babajja ku mirimu ne babalayinga off olwa COVID nti factory tezikyatambula bulungi nnyo. Kadaama bangi nnyo abadduse mu biyumba tubateereko voice note. So tuve mu bintu by'okusaaga. Tuve mu bintu by'okumalaga commentinga tuyagala commentinga. That's why some comments nzijjako kuba mugenda ne mwagala okubeera nga ate mwagala kubuza mulamwa gwe tuliko. Njagala mumanye nti buli bw'obeera obulungi waliyo omuntu atabeera bulungi. Ate okubeerako kw'obulungi ng'oli omulala tali bulungi olina okubeera nga ate naye omuwa support okubeera nga naye asobola okubeera mu mbeera eyo gy'olimu kwe okubeera okwagaliza. Tiketi zino abaana tebaziina. Omuntu njagala gavumenti eveeyo ba NGOs veeyo. Abaana abatalina busobozi bwa kugula tiketi nsaba mubayambe mubagulire tiketi bakomewo Uganda. Mu bbanga awo erijja tujja kubirako ne Maama Fiina tusooke tukakase oluvubu oluliko nti nalina engeri gy'agenda okuyamba mu bakadaama bano. Namba 11 airline ogiwa ebbaluwa eraga nti n'oli mulamu. Tekirina buzibu ekyo bw'obeera ebbaluwa egifunise n'okugisukumira airline tekirina buzibu. Masiki 2 olina okubeera n'ekitono masiki 2 nakyo si kiwa nti nakyo kizibu. Okwesasulira buli kintu kyekyo kye njogeddeko si buli muntu ayina ng'osobola famire ye esobola okuyamba well and good. Soogerera gwe njogerera kadaama eyava ewaabwe ng'ate oyinza n'okweza kadaama oyo mu famire ate gwe batunuulidde ng'omuntu ow'akabi. Ssente zonna z'abadde akola azisukumira abaana be azisukumira famire ye talina ssente za air ticket. Jjukira bwe tubeera tusayininga contract eno boss we yalina okugulira ticket nga contract ye eweddeko. Niba boss bw'aba tasobodde kusasulira emyezi 7 myezi 5 gy'obadde okola nga tayagala kusasula agenda kusasulira ata air ticket. Talina ngeri gy'agenda kusasulira air ticket. So government nsaba muveeyo muyambe abaana bano abatagenda kubeera nga balina ssente za ticket. Abaziina well and good beera nazo era osobola okwesasulira n'enjogerero omuntu atalina ssente za kugula air ticket. Namba 14 social distance okwewa amabanga. Yes bajja geewa naye kansuubire ne mu nnyonyi mujja gabawa kuba minisita yavuddeyo n'agamba ennyonyi erina kusooka okubeera nga ejjudde. Ennyonyi mumanyi engeri gye tutuulamu bantu nga 3 wano naali wano naali wano naali wano.
toyina na woyita oyagala gendako okweyamba oyina gamba ate kansooka empite ono nayimuka ono n'agenda n'avaayo n'agenda wali handles ezo tulina okukwatakwatako okugendamu n'ekirungi nti no mujja kuba mugambye nti omuntu alina ebbaluwa emulaga nti mulamu then bw'aba agifunye nti mulamu najja wano e Uganda reason y'ogenda mu quarantine nayo sigitegeera bulungi nnyo lwaki ate abagendayo. Then namba 15 tewali banganda zo baba mikwano zo abalina okunona ku airport ekyo kikiri fine you see point oba tebannonye kasitambira nga ntuuse mu Uganda nengenda mu quarantine oba quarantine centers nenvaayo nga ndi mulamu nengenda ninjoyininga family yange ekyo nakyo tekyali badde problem. Namba 16 passport olina ogirekera by immigration officers nekyo sikiwa nti no kyali badde ekizibu naye nsaba ate bwe tuzibalekera obwangu bwe tukozesa nga tuzibalekera bwe bwangu bwenjagala muzikozese nga muzituddiza ennaku 14 nga ziweddeko nga tewaliwo kugamba bukwakulizo tewaliwo ate kubeera nga tubawo enguzi mutuddize passport ze twabawa mu bwangu twagala mubeere nga mwanguwa naffe okubeera ki nga muzituwa mu mirembe kuba nkimanyi awo era wajja kubeerawo enguzi omuntu yakuwa passport ate omulaga nti ate meetings zirina okutuula board meeting tenatuula tulina okukola bwe nti obukode mu bumanyi ngeri gye mujjamu abantu sente tebannasalawo gavumenti enakola bweti bwa passport ali nefuukira akayinja mu ngatto. Then ne mugamba ayisembyeyo mugamba okulondoola omuntu ng'avudde mu karantine ddala ennaku 14 tekirina buzibu naye nga gavumenti tubasaba bwe mubanga mugabe mugambye ekisaawe mukigulawo mu nnaku 3 okuva kati ennaku 26 ekisaawe mukigulewo abaana bakomewo bakadaama bakomewo sekadaama ne bankuba kyeyo 26 tubalindiridde era tujja kuddaano Kadaama TV tubabuulire bakiguddewo oba tebakiguddewo.